Pinango somesa abaana. Haleluya. Nemanya nti Mukama njagala mbeere nga nsomesa abantu be. Haleluya. Kati nabo Oluganda tomanyi kitotegeda kuweereza osobola okugenda maaso ga Katonda omubuuze ajja kukulaga. Ate oluusi obulira nawe kyoteekeddwa okubeera ng'okola owulira conviction munda mu ggwe nga Omwoyo Mutukuvu akulumiriza oba ng'akugamba. Point ey'okubiri tugambye ekkiriza okubeera ng'okulemberwa ekigambo kya Katonda. Zaburi 119 olunyiriri 15. Ekigambo kyo yettabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Haleluya. Nti ekigambo kyo yettabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Abooluganda mu buli kye tukola tukugamba ng'oyagala okumanya ekigambo okwagala kwa Katonda, beera nnyo ng'olina ekigambo kya Katonda. Beera ng'okulemberwa ekigambo kya Katonda. Kkiriza ekigambo kibe nga kikukulembera abooluganda. Kkiriza ekigambo kibe ettabaaza eri obulamu bwo. Kkiriza ekigambo kikumulisize olabe buli kimu ekikyo ky'oteekeddwa okukola. Haleluya. Ekigambo kya Katonda kigamba kiwano. Yesu yeebazibwe. Nti nedda eri example njagirireetingako nnyo kubanga ekyamazima kwajjanga kusoomooza eri obulamu bwange. Nti nedda kale ensementi zino 5 nsobola ozifuna nefuna amagoba ga 7,500. Naye ekigambo kya Katonda kigamba ki? Kigamba amazima galitufuula ab'eddembe. Haleluya. Kakati awo abooluganda buli bw'obeera olina ky'oyagala okukola mukwano nga olabira ddala kkiriza ekigambo kikukulembere. Awo ojja kukola ekwagala kwa Katonda kubanga ekigambo kiba kikubuulira ekkubo ettuufu y'oteekeddwa okukola. Ekigambo kya Katonda bulijjo kikujjukiza nti nedda awo bw'oyise si w'oteekeddwa okukola. Nti ekigambo wano kigamba ki? Nababuulirako ko olunaku lumu nafuna okusoomozebwa kwa mirundi 3. Nagenda ng'abaana bange bakyasomera kwa Outspan. Nensasula school fees ne banziriza ssente nnyingi. Ku risiiti ne bawandikako ssente ze sasudde. Ne mugamba tikya okozeemu ensobi. Bwe nadda ewaka Hajjati omugenzi nga tannafa. Ne ngenda bwe namuwa ssente yanziriza balansi nga mungi. Ekyokusatu sikijjukira naye byali bya mirundi 3. Ne ngamba ye Mukama banaye kuno okugezesebwa kw'amaanyi. Abooluganda saabikola naye ate nalaba Mukama nga nkubisirizaamu. Era n'olulala nali baanyetera ebintu ku hardware. Ku risiiti ng'omukyala abaze bubi ng'aleseeyo ssente mu kugatta wano toto mukubise wano item emu bwe yagikubisa yateekawo ssente entono era ne toto agenda zigatta nga ntono. Naye nze bagenda okuleeta mba nabaze dda ssente ze nina okumuwa ngenda okulaba ssente entono. Nempita mu risiiti kwe kwetegereza nagenda olaba ng'akoze ensobi. Nenkwata ssente nga mu butuufu bwazo nenzimuwa. Abooluganda enkeera mba njaawo nange ku mobile money nawo omukyala ssente nga muyiseemu 1,000. Haleluya. Omukyala yakwata ssente n'aŋŋamba nti nze ndi mukyala mulokole kwata ssente zo obaze ssente nnyingi. Ne ŋŋamba osanga ze singa naye ssente ziri eri nange osanga nandibadde nkola loosi ate neesinga waawo. Naye abooluganda bulijjo tukkirize ekigambo kibeere nga kyekitukulembera awo tujja sobola okukola okwagala kwa Katonda. Yesu jjukire yalina missoni ye ey'okutuukiriza ey'okulokola n'okunoonya ekyo ekyabula. Ng'era kyekigambo kya kitaawe kyamugambye amanyi alina kulokola ekyo ekyali kibuze era nga kyatambulirako. Kati embeera ne bwe yajja etya yagamba Mukama kola okwagala kwo si nga nze bweyagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Kati naffe abooluganda tubeere ng'ekigambo kyekitukulembera awo tetujja kuwaba kuva mu kkubo lya Katonda kukola byaffe bye twagala ng'omubiri bwe gwegomba. Yesu yeebazibwe. Empointi endala engeri endala tukkirizenga mu Katonda nti Katonda asobola byonna. Haleluya. Abooluganda bw'onooba ng'okkiriza mu Katonda nti asobola byonna nga waliwo eŋŋambye nti waliwo ebeera ejja n'owulira ng'eringa ekusaanyaawo n'owulira ng'olinga azirika naye bw'onoobeera n'okukkiriza munda mu ggwe nti Katonda waasobola. Muganda wange tojja kuva mu Katonda. Tojja kuwaba, tojja kutwalibwa, ojja kukola ekyo Katonda ky'ayagala kubanga gwe muli okkiriza nti nedda gwe nakkiriza munene. Haleluya. Nti gwe nakkiriza ajja kumpisaawo wano. Kisajja kinabe Dunego ne bwe baasuulibwa muliro gwakubibwa bagulaba
Nebukadineza n'abagamba mu kuseesa emirundi 7 okusinga ogubadde gwakanga batunula. Naye abooluganda bo baali bamanyi nti Katonda kikyanjagaza okukola. Katonda andagaza kusinza ye yekka. Haleluya. Omuliro baabasuulamu nga batunula bwe bati. Baabasiba naye nga batunula mu kusiba bannange osobola otendewayo n'ogamba nti wanye waawo kansinze ekibumbe Nebukadineza ky'oyimiriza. Naye abasajja bano baali bamanyi Katonda gwe bakkiriza. Baali bakkiriza nti Katonda asobola. Bagamba Nebukadineza nti Katonda gwe tusinza ayinza okutuwonya mu muliro. Ne bwe kitabe bwe kityo tetugenda kunnamira kibumbe ekyo.